blunt image injury, as the doctors have explained. So he's got a wound thereon. The bone was bruised, but thankfully not break. But then fragments of that canister, because these canisters, they're like grenades of sorts. They explode. So it hit him and then exploded. And fragments of that tear gas canister got into his leg. So the doctors have showed us the x-rays, and they are saying he's going to require further surgery to get those fragments out of his leg. He's in a lot of pain. Thankfully he is alive, that's the most important thing. But he's in severe pain because of that injury was meted out on him. Unnecessary. Sometimes you keep wondering why some of the men and women in uniform get excited and do things anyhow. I have seen the police report. I've seen the police has released a statement on social media, and they are in a very preposterous manner saying that no, the Honorable Kyagulanyi was getting into his car, then he stumbled and fell. Can you imagine? Surely, even when you want to, you can be smarter than that. So to say that no, this man was getting into his car, he stumbled and fell. That's how he got the injury that he got. How about the fragments that are in his leg? How about the band? Because many of you that have seen the image, you could see that his trousers got banned because of that effect. This thing is like a grenade. It's very unfortunate that the police and the military behave the way they do. Two leaders, two citizens, and then they come out and try and concoct a story around it. It's ridiculous and even laughable, annoying as it is. But anyhow, our leader is out of danger. That's the most important thing. Still in severe pain. The doctors tell us that yes, he will go through some surgeries to get the fragments out, and he will be fine. He's thankful to all those who are sending in prayers, those who are concerned about the situation, but he will be alright. That's the most important thing. Briefly in Uganda. Lunaku lwaleero omukulembeze waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert yagenze Kira municipality. Tukyalina omu ku bakulembeze baffe George Musisi, oyo omu ku balooya baffe abadde bayamba abantu baffe bakoze emisango egy'enjawulo gibadde nnyo. Tusagenza okumukyalira kubanga alina amaka Kira municipality, era tubaddeyo n'abantu abalala abakulembeze abamu. Bwamaliriza bakyalira nga avaayo, kosa abantu bategedde nti ali mu kitundu ekyo, ne bakuŋŋaana bangi nga bukisera okubeera, n'atandika okufuluma kati abantu ne beeyongera bangi, poliisi n'amagye nga babaddewo awo nga balinga abamulindiridde, bandigedde nti ali mu kitundu, batandika okuba tiyagaasi amasasi naki, kakati omukka ogwo okubalagala guyingidde ne mu mmotoka ye. Kati olw'embeera eyo ne discomfort n'afulumamu mmotoka muyitiriddeko, naye n'okugezaako okugekinga abantu bannaye lwaki mweyisa bwebuzi, kubanga nzize okukyalira mukwano gwange mukulembeze munnange ndi mukuvaawo, lwaki kati temuntemere ekkubo oba abantu bayitiridde obubiki, mufitewo ŋŋende. Kakati awo nga yakava mu mmotoka ye short range awo ne bamukuba kitiyagaasi kanista nga kigenderere. Nga omulayo ebifaananyi kiyuziza empale ekijookya emuteekako ekiwundu kinene. Abasawo batugambye nti ekumba ekyokusa omulungi terimenyese naye nga likoseddwa. Ayina ebipapajjo bya tiyagaasi kanisa eno ebimuli mu mubiri kubanga abasawo batulaze x-ray, era ne batugamba nti agenda kwetaaga surgery okugyamu ebipapajjo bino ebimuyingiddemu. Bayinza bijja mu katikati bamukozemu first aid n'ebirala, ne bamuwa pain killers eziri strong kuba ali mu bulumi obw'amaanyi okumwebaza, naye batugambye nti ajja kwetaaga surgery nnaku eziddako awo okugyamu ebipapajjo bino ebimuyingiddemu. Kyannaku nti poliisi n'amagye geeyisa bwe gati. Ebiseera ebisinga omukulembeze babanga abaagala okumuggya mu bulamu bw'ensi, wakati bujja close range n'ogaa nti kakati kamukoleko obulabe tuzze tubiraba byazaasimadde
naye tuvumirira eneeyiseewo. Ndabye statement ya poliisi kubanga bakuvumiza statement bagamba nti abadde ayingira emmotoka ye n'aserera n'agwa wekufuna ligamba naye kale ne bw'oba oyagala kulimba mukku oyagala kuluddiisa abantu teekamuku ku bwongo teekamuku ku saayansi naye noga nti abadde ayingira emmotoka ye n'aserera n'agwa wansi bangi ebifaananyi mubirabye empale ye eyokeddwa kubanga butiyagaasi buno bulinga bubomuka bwatulira ddala kakati bw'oba ogamba nti aseeredde n'agwa ate ebipapajjo bya tiyagaasi kanisita ebimuli mu kigere ebinire ku x-ray byo bigudde wabigudde mu bukwi kyannaku binyiiza naye nga bwebirowoozaako oyinza n'okubwatuka n'osika n'ogaabantu bano n'okutegeerera ddala tebakyategeera nti bw'oba oyagala kale okulimba obwo obuzaabuzaamuku kali mu ngeri ya kinnasayansi naye bebo we bati obaoliawo era nga onaku azaabatendeka ebeyalekayo naye twebaza Katonda nti omukulembeze waffe mulamu ekisinga obulungi era abasawo batugambye nti takyali mukulabe ali out of danger abeebaza mwenna abamusabira twogere okumusabira ayite mu mbeera eno ali mulumi era nga walingira n'essajjalo eyo okujjamu ebikapajjo bya tiyagaasi kanisa biyigiddemu naye byonna gyabiyitamu era bina Katonda amutaddeko omukolo ajja bimusaamu Bobi ayogeza ne bakasiru bajja kutya. Basiru abyawo ayo.